Abakulu mu disitulikiti y'e Nakaseke batubulidde nti omugoba wa mmotoka eno bwe baamusalirako ku kyalo Katogwe mu ggombolola y'Ewakyato yali amaze okutabagana n'abantu abali 303 era bano bonna baabatadde dda mu kalantiini ku ddwaliro ly'e Nakaseke. N'avaayo n'apakira abantu abasukka mu 28 ne bagenda okupakira ennyanya okuva Semuto okugenda kumpi Engoma. Newankubadde baabatutte eno abaddukanya eddwaliro lino batubuulidde nga bwe basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kulabirira abantu bano naddala ku byokulya n'ensula. Bagamba nti ate bwe kituuka ku bakyala bujabagira. Bano abantu tebaliiko bajjanjabi, abasawo be balina okubajjanjaba. Endiisa nzibu, omukyala okumuleeta buli lunaku aba alina okukyusa ebyambalo bye. Ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke atukakasizza nti okumanya bino si by'amannyo weno n'emmere entono gye babaliisa mu kiseera kino beewola neewole kubanga gye babawa okugabira abantu yaggwawo dda. Abantu baffe baatuwadde emmere gye baasobola okutuwa ba MPs n'abalala, naye emmere eyo etuweddeko sitowaaza ffe enkalu era tuweegoze nabwewoze tugaa nti mwewole emmere abazira kise balituleetera ku ssente tulisasula. Batubulidde nti olw'okuba omuwendo gw'abali mu kalantiini gw'abassuseeko abamu baabatutte mu ddwaliro ly'amagye Bombo kubanga ensimbi zibalinawo ng'eddwaliro tezibamala. Nti abantu balina kubeera distance mu butuufu lumu ezo ntono tezimala. Era abamu wendi mukwogera twakozesa ambulance ne tubeera nga twatutteko ebbombo. Kati bano omulanga bagukubira gavumenti n'abazira kisa okubayamba. Kinajjukirwa nti buli disitulikiti yaweebwa obukadde 165 okuziyambako mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 wabula abakulu batubuulidde nti baazigabanya dda mu bitongole eby'enjawulo. Kamoga, NTV ku ssaawa emu.